Sindi namunyigirako ebintu bisatu. Omwana gwe bayita acidic vocal kaana kato kasoga twalina okapampalinga kafuula akayimbi akanene naye mwakalabye ku nti kayimbi kaki kanene ne twegayira Sindi nga mukulembeze w'abagundi omukulembeze w'abayimbi mu Uganda n'abuuza acidic vocal yaani eyandibadde motivating omwana okumuzaamu amaanyi because bw'obanga olina bwe watuuka kuba naye kennyini akyali katata acidic vocal asinga Sindi kuba yageza ate okusinga kinkulaga tozibiranga omukisa bwaki saawa zino bw'obanga oli promota ng'oli mutegesi wa bivuliro byenjogera nga tubeere realistic nga si byakuwalana nze kanteeka wali acidic vocal goteeka wali Sindi wo tulaba n'asinga abantu tulina kye bayita chain of command and hierarchy tetugaa kati tukozese chain of command ne president w'abaupcoming abeeko kyakola ki naye ate president w'abaupcoming tamanyi baupcoming banne okitegedde bulungi kyekati oseka ki mpulira sebo kakati ekiro ekinnuma n'ensirika omusajja n'ategeka Euro Festival n'akwata $8,000,000 n'azimuwa ompulira bulungi amazima ga Katonda yagaana okujja okukola press conference kati bamwongedde $1,000,000 ze $1,10,000 omusajja ne ssente teyazikola ki teyazifuna nze kennyini ne mutegeka ejjinja ne muwa n'eddiru y'enkuuka n'agaana kubanga zina mu bookinga mu nkuuka n'agaana ogenda okuyimba mu nkuuka naye ssente yazizaayo deposit gwe baali bamusindikidde mu nkula gw'omutima gw'omukazi omuki nze ne musaba akalango kange ak'ejjinja mu kivulu kya Busoga kye ngenda okuddamuko nakikola namwe Spark TV bamukijjukira yannyima drop yagimpa buli lunaku lumu muki wa mutima mubi nga muwadde ssente ze tammanja ompulira bulungi nova ku kyayoro nga bwe nkunyonyola mutima mubi muleme gamba nti mbuukira bubuukizi nze n'ahaatinga she hearted me after me being hurt anagenga maaso n'ahaatinga abantu abala ku kivulu yakola ki yajja n'ayimba unfortunately abantu b'ejjinja bamanye ekyokukola tebamuwa vibe dabashiba wategeka show zinali timu Sindi zina mulanga saamugirawo omubiri ngera mwagala ku mutima Shiba abadde ng'agenda bakola show ku Sky Shiba n'agendayo n'abawagira ne bakola show wano ku Serena kigambwa yali aganyi yali tayagala bajjaki bakomewo bayimbe ne Lilian kyatwala emyezi 3 y'okukkiriza okujja okukola ne bajjaki nani era baateekamu ssente nnyingi okumukonvinsinga okuyimba ne baki ekyo ne tukigumira ekyasinze okunnuma nga artist twalina organize yategeka Shiba ompulira n'amukwata essimu n'amukubira namugaa kijja kulaga obwa Sseruganda kubanga omukulembeze ne Shiba okujjawo beef kiraga nti industry egenda mu maaso bamukubira essimu bamugamba jangu oyiteko ku show n'ababuzaabuza n'atuuka musajja wange yakakomawo nno nga yeekwasa siba si yali ensonga ba wange yakakomawo sijja kukola ki naye nga talina reason gyakola ki naye it's a bad mind kati batandise obuvumovumo bwekyana ekyo salamu kivumo kitegeerekeka naye ngenda bawo emmere yawe manyi bakubuuzanga define Bajjo. Bajjo is defined is the only person who can give abagwagwa emmere yaabwe buli muntu ava ku mulamwa buli mugwagwa yeesiriwaza am the food I give them food kati ngenda kuwa obugwagwa we bwonna obunvuma emmere ate ye Sindi nga ye ati nagimuwadde ate nkyamwongera kakati definition kino kitege definition yango kitegedde is a person in a dictionary bagenda kunteekamu is a person is the food for salt kati how do you define me a person who gives food to idiots and hooligans how do you define him how do you call him omusajja nazunza olubuto ayambala bubi alega agasaga kuba ku kikalu kati ne sati gikwata ko taxi